tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana we ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanyewaffe nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo bweleeta omwana we oddeko sirike ekye kibetuyisawo tulabirira omwana we tajulira waka bulungi n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka primary the ambassadors tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana we ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanyewaffe nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo bweleeta omwana we oddeko sirike ekyo kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisawo omwana wo tulabirira omwana we tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary tusangibwa ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana we ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanyewaffe nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo bweleeta omwana we oddeko sirike ekye kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisawo omwana wo tulabirira omwana we tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary the ambassadors ku lw'e Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kye kisinga the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana we ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wanyewaffe nga twabigonza. Do you know how to spell? Senior 6. Senior 6? No, you're going to university. Even on university, not so. Now, can you spell for me the word chicken? The word chicken. Chicken. C-H-I-C-K-E-N. Clap for yourself. And you come here. Can you spell the word? In which class are you? Primary one. Which word can you spell for me? Okay, let's do this. Yeah, I can spell for you Nairobi. Nairobi. Spell for me Nairobi. By the time we started, I didn't know Nairobi. But right now you know it? Yes. Okay, start spelling. The word Nairobi spells OBI. That's Nairobi. Can you spell the word Kampala? The word Kampala spells K-A-M-P-A-L-A. Wonderful. Can you spell the word Masaka City? Yes. Try it. Good The girl. word Masaka City spells M-A-S-S-A-K-A-C-I-T-Y. TY. Can you spell the word Hillview Primary School? The word Hillview Primary School spells H-I-L-L Wonderful. V-I-E-W Wonderful. P-R-I-M-A-R-Y. And school? S-C-H-O-O-L. You are so wonderful. What's your name?
My name is Kansime Promise. Kansime Promise. In which class are you? I am in primary How did you get to know all those? At Hillview Primary School, Matanga. What I wanted to ask.